teyavuma Katikkiro n'avuma Obwakabaka n'avuma ki n'akwata n'engoye n'akunama aliko mawaati wane Uganda abantu bali mulaba batya njala mukimanyeze nabagamba nti banamwe muri bwere eyo naye bagenda baziika wano Nobo nabaziika ebwere mizimu gyammwe tugenda gikoora nga tuli wano. Nye abantu banyivu. Toyinza koora ruge, toyinza koora rubale no koora rubale no gantu rubale ava mu mizimu. Newankubadde oyogera bwoti. Naye abantu banyivu ku Kyakatikkiro. Batuje kwa akajanja. Abantu banyivu ku Kyakatikkiro tugume. Batuje kwa akajanja zeka. Abantu kabaka waabwe bamwetaaga. Katikkiro alete kabaka mbana abayayi. Ebiwandi. Mwagala ko kubisa ebifaananyi. Mwagala ko kubisa ebifaananyi naye mu biteeka ku social media. Kyemunoonya. Ebiwandiko byafulumye ng'omusajja omu yagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bawandika wali ku reception ne bakuba essimu etamanyiddwa gye yakubiddwa kubanga Ssaabasajja talina ssimu yabadde alina olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Ssaabasajja bw'abeera wano mu Lubiri mugendayo mumalaga gende wa Ssaabasajja ng'olwaziza wano Emmengo mu ddwaliro olinako ekkomo ly'abantu abajja okulaba mu kakati Ssaabasajja Kabaka tayinza kulwala nga mmwe nammwe mulemwe bakopi kutandika kwefuula barangira kwisiro bisono obadde kyo wennyonyi wodira nnyonyi sebo toli mulangira neda kankubulire ekigambo kino Ssaabasajja Kabaka muntu ngaffe naye alwala ng'abantu abalala era mulwadde bw'aba yagenze mu ddwaliro togenza kuyita Buganda bwonna bugende bulabe Ssaabasajja Kabaka abantu abamuliko mukyala ki anatagenzeeyo Ssaabasajja Kabaka alina omukyala omu ono yali official bw'aba agenda talina bagamba nti nagenze leero muve ku nsonga Ssaabasajja Kabaka muve gusinza ibeene era kakati nze kankubuulire tuyinza okwawukana naye ku nsonga z'abeene muziveeko abakopi mwena temugenda genda mu Lubiri nti tujja genda kituufu fena tetujja genda naye abatono abagenzi be baliwa kakati mwe kyemunoonya ekyogamba nti mugambe Katikkiro mwena mweyiwe wali mwekubisa obufaananyi mubuteeke ku gundi ne Kabaka ekyo sebo mukiveeko ekyo mukiveeko nze sigenda alabe Ssaabasajja teri nze kankubuulire Katikkiro agenda alabe Ssaabasajja Maama Nabagereka agenda alabe Ssaabasajja bakome batuwe ripooti bamulaba era ripooti bagibawa bamulaba era ripooti bagibawa omusajja atugamba nti omusajja mulwadde alajje ebintu bya Ssaabasajja Kabaka tebamalaga byasanguza ekyo kanjagala kubuulira amazima lwakuba nti Abaganda temusiima ne mwandibadde musiima mu Katikkiro ono byakoze Katikkiro akoledde Obuganda yes Katikkiro Mayiga akoledde Obuganda mu byokusaaga biki byaliwo waliwo ki Emmengo waliyo ki byonna mwali bebiriwa byonna mwali byagenda dda ettaka lyonna bano be ba Runesta Properties bakafulwa bazze okuyamba okufunira ettaka ly'ekirooto kyo. Runesta Properties ffe beesigwa mu kutunda poloti ez'endagaano nga kwotekeeza ebyapa nga tulina poloti okutandikira kakadde kamu nga walungi wagazi ate nga waliwo n'amasannyalaze. Tulina polotis mu bugazi obw'enjawulo ate ku bbeeyi rayisi gamba nga poloti eya 25 ku 5 ku kakadde kamu 5 ku 10 ku miliyoni 4 10 ku 10 ku miliyoni 8 zokka. Tulina poloti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gamba ng'Ennakifuma mita 10 okuva ku kolansi ku miliyoni 10 zokka. Busukuma nga tukuwa n'ekyapa ku miliyoni 2 zokka. Kasangati Nalusuga ku miliyoni 3 zokka. Busiika Vumba ku miliyoni 2. Tulina poloti mu Kalagi tulina ekyabakadde Gayaza Mukono nga kwoteka bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate nga waliwo estate epyesa bukuluddwa Ekatete Nakifuma nga buli poloti ya miliyoni 1. Tukamangu weefunire yiyo nga tebannazimalawo. Tusangibwa Kasangati Luyinja Zone tukyalireko kati oba otukubire ku noti 704 27 41 28 ne ku noti 774 120710 ate nga zirine ku WhatsApp ku Runesta Properties era tukola ne mu kukyusa ebyapa ebya buli kika. Kati twetawanyizibwa na kufuna ttaka lya kirooto kyo. Jangu ku Runesta Properties tukuyamba tuukiriza ekirooto kyo. Runesta Properties, let's guide you home. Ye Mukama abeerawo. Omusumba Fred Serugo akwaniriza ku programu Essaala y'Ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Serugo Katonda muwadde amafuta agakutula buli kikoligo olw'Emmande, Olwokuna n'Olwokutaano essaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana musange ku afisi eri Boston Massachusetts
Massachusetts Lusanvana Main Street Suti obw'omulyango guli 102 osobola okwogerako naye ku ssema 781 tukkiriza kwibakanga tosobyeko ne Musumba Fred Serugo wano ku Radio Uganda Boston Monday olwokuna n'olwokutaano essaawa 3 paka ssaawa 4 ekiro Katonda agenda kwegulumiza ye Mukama abeerawo tadduka mu kaseera akabi Rwanda amanyaba na Rwanda kibakola wano akimanyi ate basinga ne abamanyi akimanyi nti buyawora sente wano mu Rwanda yalina ku sente bumunange bansobede tebogera mu lulala Rwanda rwenyini waramuse waraye ati mwana wato ale siba wano ne bazebe bawora sente osaga no mu Rwanda linga munyo era nze kati okumvuma ekyobunyarwanda buli mu nyumba mwali nze okumvuma ekyobunyarwanda buli nyumba sirina na kyenkiwulira mu nakatono hata abana ebivumo bibaweddeko kubanga ne mukyala wange yinyini munyarwanda anti kakati batugamba nti bagenda kutuvuma kuwulira bubi n'ebivumo byabaweddeko ate mulungi Luwondo kakati gwe bave kwabo tetukyalina kubya tribe oba gundi mu Rwanda oba gundi muki tebatubuulira ffe tulina ennaku yaffe abantu balemedde okuzaayo abaana ku masomero toyogera mu Rwanda abantu basulenjera balya kimu omuntu alya ku makya atadde lutalira ate naye tamanyi kakati bw'aba ali erweru kakati bw'avuma abanyarwanda ne Ssaabasajja Kabaka bamutwalidde anti kati abamulabye kubanga omulangira Jjunju mwana wa mukyala munyarwanda siyeka bangi bayitirivu ne Pulezidenti Museveni waffe tomanya kakati nze kankubuulire omuntu ayogera bya tribe kati mu kiseera kino kyabakola batakitegeera obuwongo bwe buba bonna abatakitegeera olaba ebweru gye bali mu kubonaabona okutagambika nze n'abaana beemanya baava wano ne batunda ebyabwe amaziwa Katonda mugulu basola ku street n'ekyokulya kyabula omulimu gwabula n'ebyawano babitunda ate tebayinza kudda olulaba polisi nga badduka nga beekweka visa zaggwako dda bali mu overstate hati gwe goddeeyo n'ovuma abantu naye nga tomanyi mbeera gye tulimu ffe ukwezi Robinson wano tutobye gwe kimanyi ate nze kyenjagala ebbanga lyonna litumaze wano abantu baffe abo bejjemu omuze gw'okuvuma abantu batandise obbakyawa nze kankubula ekigambo ky'okuvuma abantu abakulu nola omuntu omukulu akaana ne kakuddako ne kakuvuma kakuvumira ku social media n'otunula bwoti n'okaleka nze nagamba nze bavume tubadde mu nkyukakyuka kuva mu 93 nze tugume bavume nze tugume vuma nga bw'oyagala naye nze kyenneewuunya abaakalaba enkyukakyuka ate beefudde bakabaka beefudde bapaapa beefudde baaki fulu abazibeeramu n'emigo ne gitukubwa nze kati simanyi nze mbalabaawo bambadde obukwezi lwaki okyaza ono omanyi bwagambye gwe munyarwanda gwe kwezi n'erinnya tamanyi liwandiika nokubatendoza teyayiga kuwandiika erinnya kwezi tebaliwandiika kwenzi nakawuka weebeereremu genda oyiga okuyiga nze nalisoma Oluganda kakati twagala kutegeeza kakati bw'okyaza omuntu atakiziganya na ndowooza ye olwo n'akuvuma kati bw'okyaza gwakiziganya n'endowooza ye nga bali abalala bo tebatuvuma abaana abo balina okumanya nti ffenna tulina ebituluma naye tetugenda nga twanika obuziina bwaffe eri mu bantu bonna gonodda ku social media n'oyanika obuziina kati omuntu eyavuma Katikkiro n'avuma Obwakabaka n'avuma ki n'akwata n'engoye n'akunama alikomawo atya wano e Uganda abantu bali mumulaba batya njagala mukimanyize nabagamba nti baanamwe muri bwere eyo naye bagenda baziika wano nebwe nabaziika ebwere emizimu gyammwe tugenda gikowoora nga tuli wano naye abantu banyiivu toyinza kukowoora lubaale n'okukowoora lubaale n'ogamba nti lubaale ava mu mizimu newankubadde oyogera bwoti naye abantu banyiivu ku kyakatikkiro batugyeko akajanja abantu banyiivu ku kyakatikkiro tugume batugyeko akajanja ze abantu kabaka waabwe bamwetaaga kati Katikkiro aleete kabaka mu bana abayaayi ebiwandi mwagala kwekubisa ebifaananyi mwagala kwekubisa ebifaananyi naye mubiteeke ku social media kyemunoonya ebiwandiiko byafulumye ng'omusajja omu yagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bawandika wali ku reception ne bakuba essimu etamanyiddwa gye yakubiddwa kubanga Ssaabasajja talina ssimu yabadde alina olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Ssaabasajja bw'abeera wano mu Lubiri mugendayo mumala gagende wa Ssaabasajja ng'olwaziza wano Emmengo mu ddwaliro olinako ekkomo ly'abantu abajja okulaba kakati Ssaabasajja Kabaka tayinza kulwala nga mmwe nammwe mulemwe bakopi kutandika kwefuula balangira Chris Robinson obadde kyo wennyonyi weddira nnyonyi sebo toli mulangira nedda kankubuulire ekigambo kino Ssaabasajja Kabaka muntu ngaffe
naye alwala ng'abantu abalala era mulwadde bw'aba yagenze mu ddwaliro togenza kuyita Buganda bwonna bugende bulabe Ssaabasajja Kabaka abantu abamuliko mukyala ki anatagenzeeyo Ssaabasajja Kabaka alina omukyala omu ono yali official bw'aba agenda tannabagamba nti nagenze leero muve ku nsonga Ssaabasajja Kabaka muve gusinza ibeene era kakati nze kankubuulire tuyinza okwawukana naye ku nsonga z'abeene muziveeko abakopi mwena temugenda genda mu lubiri kituufu feta tetujja kgenda naye abatono abagenzi be baliwa kakati mwe kyemunoonya ekyogamba nti mugambe Katikkiro mwena mweyiwe wali mwekubisa obufaranyi mubuteeke ku gundi Kabaka ekyo sebo mukiveeko ekyo mukiveeko teri nze kankubuulire Katikkiro agenda alabe Ssaabasajja Maama Nabagereka agenda alabe Ssaabasajja bakome batuwe bamulaba era ripooti bagibawa bamulaba era ripooti bagibawa omusajja atugamba nti omusajja mulwadde alajje ebintu bya Ssaabasajja Kabaka tebamalaga byasanguza ekyo kanjagala kubuulira amazima lwakuba nti Abaganda temusiima ne mwandibadde musiima mu Katikkiro ono byakoze Katikkiro akoledde Obuganda yes Katikkiro Mayiga akoledde Obuganda mu byokusaaga biki byaliwo waliwo ki emengo waliyo ki byonna mwali bebiriwa byonna mwali byagenda ettaka lyonna mulitunze ne kakati singa si Katikkiro ettaka lyonna mwandibadde mulitunze mulimazeewo ate nalyatunda talina nze njagala kubabuulira ensonga za Buganda muzikwate empola Abaganda mwagala kwonoona Obuganda mwe mwennyini ate nebyaliwo byonna babireeta era baali Baganda muve ku Buganda muve ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mugonvu mumuleke awumule mumuleke atereere Ssaabasajja Kabaka ajja kuba bulungi njagala mukitegeere nti ono Kabaka yekka asinze okuwangala mu bakabaka ba Buganda anti wuliriza kyenkugamba ono Kabaka asinze okuwangala mu bakabaka ba Buganda bonna mwandibadde mukyebaliza Katonda bakabaka ba Buganda bafiira ku myaka 3 myaka 45 anti kakati kyenkugamba nti okubeera n'obukulembeze obulungi n'obeera n'obukulembeze obutebenkeze eggwanga lyo Kabaka wabeereddeeyo gyali naye nga Buganda etambula tewabaddeewo entalo mu Buganda ntwala Abaganda kulwanagana ekyo kintu si kyamuzanyo Katikkiro yabikoze Abaganda emitima gitudde ntende Omumbejja Ndagire yabadde aweereza obubaka ng'akaaba n'amaziga talina byaweereza n'agamba nti nno batulemesezza wadde okulaba muganda wange si buli mumbejja yenna nti agenda okulaba Kabaka tewali si buli mumbejja si nkubuulira tugumeze bayinza okuŋŋaana okujja okulaba mu ddwaliro oli mukyalawo naŋŋaana okujja okulaba mu ddwaliro Kabaka alina emitendera gy'oyitamu ogenda omulaba mujjewo bino yotwalayo kyogenda kumulaba okukola ki ng'ogenda omujanja baagala kuleeta lugambo bano bali ku social media we boogerera oyo Ndagire namuwulidde ng'ayogera avuma Katikkiro abaagala kuleeta lugambo agambe Ssaabasajja Kabaka ali bwati ne bwati ng'omanyi musale magezi kimwe Abaganda okimanyi nti Buganda twawolako gavumenti ya Bungereza dola emitwalo 40 Buganda tulina ssente zisobola okulabirira Ssaabasajja Kabaka bagambye Ssaabasajja Kabaka tana ssente zimulabirira wawulidde nga bayisa akabbo kakati mubireke muve ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Musotalo koma n'antawetwa mumuleke emikono gyalimu mituufu Ssaabasajja Kabaka waali mulamu era ali kuna mulondo gyali yonna atudde kuna mulondo ati mwe byagala mwagala kutabula Buganda byo muliko mwagala kutabula Buganda bino bye mutuvuma bino mutuvuma abantu obunarwanda mutuvuma biki mwagala kutabula Buganda Ssaabasajja Kabaka akwatiridde Buganda nga fena abatali Baganda mwetuli tujja kumulwanirira tujja mulwanirira basajja mwe twabategedde olaba gukwezi Robinson atamanyi na kigambo kimwe yadde eky'Olunyankole n'omukulu Karegeya muyita Karegeya ati gwe olaba bakuvuma obunarwanda katugenda kuddawo twagala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ono aliwo kati atukuumira Obuganda atajja bukuuma wangara ayibeene gyoli yonna wangara ayibeene nze kubuulira amazima kakati Ssaabasajja walayira wano nti nno woligwa waligwa nze wendigwa wengenda okugwa bwete panti nguddewo tagenda nakugwa wajja kuvako buyisi gyali ajja kubeerayo
gyali Ssaabasajja Kabaka genda kulamuka agenda kutanga mu information nalabye ebiwandiiko tombuulira information ebiwandiiko ebijingirire ebisazizwa namu wano waggulu ne basazaamu wano bwati ne basazaamu ne bagamba ebiwandiiko ebyo totubuulira biwandiiko bijingirire temutubuulira kakati nze kankubuulire bagambye nti eddwaliro Ssaabasajja Kabaka lyalimu nti no gate weeri woliyingirira olituukeko ovuga mayiro 5 okulituuka Kabaka tonna namutuukako yadde kumusemberera bwoti ekyo temukimanyi Abaganda temukimanyi kasita oli amala kubeera Kabaka tonna namusemberera bwoti asiima busiimi nedda asiima busiimi Ssaabasajja n'asiima nagamba mundeetere Kwezi Robinson andabeko era ogonda weeyala Ssaabasajja abantu be yabakoowa bukooyi Mama Nabagereka yamukowa nze kugambe mama Omulangira David Wasajja yamukowa tuwali atagenda ngayo wawuddeyo omulangira ng'ayogera Wasajja yayogedde ate bagendayo wawulidde omulangira yena ng'ayogera omulangira juzi yayogera nagamba nti taata gyali amanyi gyali Omumbejja asanga Lyambogo ng'ali naye amulira mu kifuba bwati bagamba nti nno gundi yali photoshop ng'eriri ku mukutu mu kyama omwana taliyo omulangira Omumbejja taliyo nze kankubule Mumbejja sanga Lyambogo taliyo ndagire omanyisi buli Baganda ba Kabaka bonna nti bamala gagende wa Kabaka bwe bati nedda waliwo emitendera gyonna okuyitamu muleme okuleeta ensasage mu Bwakabaka bwa Buganda taata waffe yalwadde taata wa Mootyo Mbalanguzi yalwadde maama n'amukweka naye basenga ne bataata abato baatabuse paka taata lwe bamugyeyo kati bwamugyeyo bakoze eki omanyi abantu bawano bajja ne bagamba bamunange ng'olabye bambi ng'olabye ne bagira bwe bati ne beekabyakabya amadi naye nga kyebaliko kirala owulidde abantu bawano bazibu kati baagala kulaba Ssaabasajja Kabaka nga takyali mulamu bajje banyaga Obuganda temugenda bunyaga basajja naye ate abaliwo nga temugenda kunyaga Kabaka bwa Buganda ate ffe tugenda kulwanira Kabaka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Ssemakookiro n'obwasige ne balekawo Ssemakookiro gyamulwanira kubeera nakimanyi nti ate abaliwo mulese obuntu abantu abatuusa Buganda weetuuse tebaali Baganda sajja baavanga Mwankole baavanga Ekigezi baavanga Rwanda baavanga Burundi ne bajja wano ne barunda ne bajja wano ne balima ne bajja ne bakola ki efujjo lyammwe ne lireetera Abarundi okuddayo abalala ne bagenda kati ente waliwa twakyali nte mu Buganda zaalagawa Buganda yali asinze ente nedda nze mbabuulira abaalimanga amatooke abaakolanga ki bali basajja Banyankole Bakiga mwabagoba kakati laba mu Buganda mukyalimu ettooke amatooke galiwa galagawa muto Buganda muri kukole n'akawuka akali mwanyi Abanyankole bajjanga nga byetise bwe babireetanga babyetise nze temukyasobola kulima gwokyasobola kulima ekasanda mulina kumpi gundi square mile namba wali olimyeko ki walimako enanasi ng'olimisa abantu gwogenyini wagenda n'olima nze kambabuulire wano njagala mukkirize mubeere n'abantu abalala ate mukkirize Ssaabasajja abeere gyali bamujjanjabe akomewo nga mulamu mwandibadde mumusabira mwandibadde mutegeka kati obubaga obw'okusaba ne mutegeko enkungaana ez'okusaba ebweru gye muli naye muli wano tunasaba tutya nga tetulaba nga Ssaabasajja tumanyi waali kambabuulire gyali yonna Mukama mukuumireyo Ssaabasajja Kabaka Mukama Katonda ow'ekisa gy'oli yonna akukuume obulamu bwabuze obujja okomewo baswale abaseketezi baswale bali wano bonna boogera kino boogera kiri Ssaabasajja Kabaka agenda kudda wano ave mu nnyonyi atambule kakati mutandike okwegira nti mulwanira Ssaabasajja Kabaka mwandibadde mutegeka kati ku mikolo gyonna nga musooka kusabira Ssaabasajja Kabaka obulwadde bwalimu Ssaabasajja Kabaka mugonvu temukiraba ekyo nedda temukiraba muli ku Katikkiro mumwagaza ki mwakulonda Katikkiro wamwe mwamulonda Katikkiro ye Katikkiro asoose bagamba muno Katikkiro yeremezaako yasoose nani yamugoba Ssaabasajja yamugobadde Ssaabasajja Kabaka bw'aba agobye Katikkiro akirangirira toyinza kubeera naddamula nga gwobeera nayo nga gwoyagadde gwe kennyini tekisoboka mugyeewo olugambo wano mu Buganda abantu bagyeewo olugambo waliwo abeefuula abambejja bali ku social media Obwakabaka babufugira ku mpewo babufugira ku social media ku Facebook ne Twitter Obwakabaka si babufugira mubeereemu ku mpisa muwa Obwakabaka bwa Buganda empisa muwa abantu abakula empisa ebintu byemuvuma nemuvuma buli omu ono Munyarwanda ono muki buli omu amanyi eggwanga lyamanyi gye yava nekyamuleeta wano akimanyi abantu abasinga bali bweru mwe muli mu America mwafuna obutuuze nina omwami ali Boston awo Kabuye ali awo ku Boston awo Ronald Kabuye bulijjo bamulaba lowooza wano ki kyamujja wano yaleka Obwakabaka n'aleka wano n'agenda ayiye
mubadde ki ne buli kaseera muri kubano ono Munnarwanda ono Munyankore ono muki Ssaabasajja aliwa nimuvuma Katikkiro anagenda okkiriza okufuga Obuganda ng'ayambako Ssaabasajja Kabaka nga mumuvuma bwe mutyo mubeeremu ku mpisa anti nabo bafunamu ate tebagenda kuleetamu abayaayi mwe mubeera Bakatikkiro ba Uganda tebagenda baleeta basajjamu tebagenda baleeta kati baleete nakawuka gwe yakuvumye bamuleeta agende Mengo akoleyo kakati gwe owulira eyo kurimu eyo tesobola kujjawa temusobola kujjawa basajja mwe temugenda kujjawa do temugenda kutawanya bwakabaka bwa Buganda muleke Ssaabasajja Kabaka alwale gyali tumusabire fe abaagala omusabira Ssaabasajja Kabaka awone wangaala yibene gusinze nzaanayogera ku linnya lyo nze tugume owentunga gusinze yibaye tugume sikirizanyiza naawe atonze tikyetaagisa kukikanya naawe omuwejjere wa Kabaka lero sikirizanyiza naawe nze wa Buganda tonna kyosobola nze kankubuulira amazima abantu bawano mbamanyi efutwa kati lyeribata obukyayi bwe bubata obukyayi buli kwani ensaalwa yebata kati Kabaka babadde nga abaddewo nga mulamu ngera atambula bulungi obadde owulira abantu nga tuwali atalwala Katikkiro Mayiga si yatase Kabaka ow'olubereberye si yatase Kabaka owokubiri Saapolo Kaggwa kye yakola okijjukira kakati Saapolo Kaggwa bwe eba yakola birala ono Katikkiro mulala ono munnamateeka omutendeke ono nze tanampa ne bwaba tampadde naye nze byakoze mbiraba omanyi abantu bano mulina akajjanja bwe mwami muli muweze ezo tofaali mwali mumuwazaaki nga mwakola akajjanja wano Peter Mayiga n'ayogerawo n'engalo ne zivuga wamu ne zizimba engalo bwe ziti ne zizimba okiraba kakati kati temwogera akajjanja ketofaali karagawa nze kambabuulire wano nduddewo emyaka 3 nga ndi wano kati nga ndi mu Bwakabaka bwa Buganda mbamanyi ate nze sikyawa okimanyi buli muntu yena gwe natuuka wano nenkwatagana naye nga nina emyaka 10 n'egyo benakwatagana naye nkyali naye gwe nali nkutadde bazimbe muse nakulabye nali mbatadde bona tetuli nabo bakajjubisaava tetuli nabo bona tetuli nabo bapita waiswa bona tetuli nabo nze teri muntu gwe nali nkwataganyaye naye nemuvaako kubanga nze kyensooka okukola kwe kusoma nemba nti Kwezi Robinson wano bwokola bwoti oba omunyiiziza ate bwanyiiga akola bwati okumuza enguru otekokola bwoti ate wakati akamwanyi obumaze ati nze embeera ya wano ngimanyi muve bannange ku bintu ebyokusaaga Obwakabaka bwa Buganda bubadde butebenkedde kuva mu 1993 bamutikire naggala naliwo ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka nakugamba okuva olwo Obuganda badde butebenkedde mwagala kudda mu niba Katikkiro bali abasooka bakola bulungi Katikkiro ono bwe yali yakajja interest ze zaali mu Buganda naye kakati okwagala ennyo ebintu okwagala ssente n'ebintu bawabya Katikkiro waffe kankubuulire bw'oba oyagala kumanya omuntu eyasoma amateeka kyasinga okutegeera ye ssente naye ate gweyagala wuliriza kyasinga okutegeera ye ssente era agenze okugenda okubeera Katikkiro ng'ali mu myaka kumpi 6 nga ssente azirina bw'olaba kyembazize omuntu asinga obukulupya mu bantu abasoma balooya ekyo bakulimba bannamateeka basinga obukulupya ekyo bakulimba mwe lwakati mwagala mazima nze bwe zijja wano ne mbagamba amazima nga mugamba balooya balimba nze sisobola kulimba nimbira ki okulimba bayirawo musango n'olimbira mu maaso g'omukulu nga ggwe kubanga gw'obanga mukozi wa gavumenti ebeera pajjale musango bayinza okusiba emyaka wakati bwekizula ntyo nnimba nokuwabira kugenda oli ku poliisi ogambe tugume twale twogera bwati nannimba nze nabagambe ebbanga lyemaze tuwali yali agenzeeko mu kooti n'ampaabira nti namuwaayidde oba n'agenda na ku poliisi n'agamba tugume byayogera byanjwanjwa mala Nyamutolo yagamba akutwala mu kooti agende lwaki teyagenda olwaleero omulabye mbadde naye obadde ne Nyamutolo atese n'enseko ne zimuta n'agwe alabye tugume enseko ne zimuta naga naye tugume n'osalawo okolo ne mugamba nti munnange nze amazima ge ganzita nze ndi mukristaayo mwangulikaani Nyamutolo gasimbaganya olwaleero tubadde ffenna wali ku Ministry of Energy yampise n'okubya atumira musirikale yewe nti yita tugume wuuyo ningamba nambi gwe ng'omuwejjero oli awo weetambulira nze badde ku byange nga neetambulira nampita ne ŋŋenda ne musanga ne mubuuzaako
nangamba nti kakati tugume ebintu byonjogera ku bino ng'onzita koza tereza ensonga bw'oba onyweredde wooli omwana ono omwana waffe Kenzo muwejjere Kenzo muwejjere nga ggwe ningamba nywererayo nenga nti kakati bw'oba tonywerereyo mu mbeera zaffe ezezemanyi gwe bintu kintu kitenga obudde bukya enseko ne zimutta n'agwa eri mu mmotoka n'agwa eri mu mmotoka simusabye nakamwanyi sinza musaba kamwanyi lwaki tomusabye kamwanyi sisobola Nyamutolo nga mwalwanagana naye naye nga ye wange mukwano gwange tumanyiganye naye akimanyi wamuwulirayo ng'ayogera ku nze wamuwulira ng'ayogera olwaleero enseko zimuse ye kennyini y'omu ku abo baakola layiki ku Megatron ne Queen's Media Group yatekayo naye layiki abeerako kwe abeerako ate baŋŋambye nti Anita Amongo tavaako ku Megatron ne Queen's Media Group Anita Amongo tavaako ne deputy we bonna babeerako kakati abasajja ngo watadde ne Nobert Mao naye tavaako abeerako bonna babaako omukulembeze luli yaraba n'aseka n'asaba obutambaala busatu omanyi ye kuli kayisamu bw'ati kasuula wali yasaba obutambaala keyeyisiza mutakaddako ayisamu bw'ati n'asuula wali nebaleeta akalala akeeru buwanvu bwebwe nebaleeta n'ayisamu bw'eti ku nnyindo bw'ati abanga agira bw'ati n'asuula wali yakozesa obutambaala busatu ng'alaba sitole yange president nga yeyi ati kakati sikubunkenze njogera mazima nabagamba nze nga bishop wange eyakawumula kityo oluwalira nga tanampita nti tugume kendeeza sijja kukendeeza era ndinga abaana nnyo oyo bishop oyo era ne bwe yawumula era kakati ye ne maama bawulirizaamu 10 ku kinaakyo yadde noono naye wange ono Moses Banja wange naye kubanga mukyala we maama ye dokita ate yakulira Ndejje University gye nasomera digula 2 ez'ebyenfuna wamaanyi era nkutumidde maama dokita mukyala wa bishop waffe omulungi right honorable right reverend Moses Banja mbatumidde nnyo enamirembe awo mwera kukikwasaganya ate njagala nnyo ate omukulu akulira kanisa ya Uganda mu Uganda yonna Kazimba Mugaru tuna nowe waffe w'ekyamate ahimbisibwe oyo ate wamaanyi nnyo oli Mwanglikani kwegamba oli nze kuva sirina ddiini ndala yonna gye nali mbaddemu ndi Mwanglikani naye te kitange ye yali n'agamba lwaki muna mubeera Banglikani ye n'agenda n'abeera Omukatoliki kitawo ate nga yali muzibu nnyo olaba mu biseera bya UPC ye yagaana okubeera n'agaana okuwagira UPC mu biseera bya Idi Amin n'agaana nze sijja kuwagira Idi Amin kangende ndwane n'agenda nenga Idi Amin yali akoze bulungi ewaffe koza awo president we yakolera Flonasa n'amutwala mbagenda ne babeereyo bwemundu nze ndi mukambwe nga kikyange atasobola kumpita busungu bwenina kakati nze nakugamba nengenda mu cabinet ngenda n'akanyondo akatono mba nfuluma nyimirira ku mulyango mbanga agenza okufuka nze mbasooka afuluma yena akanyondo okolawo omusaayi nga gutiri ebintu bye bakola ebyo bantwale bansibe ebintu bakola ebyekisulu nze siyinza kubibeeramu naawe ebintu bino byolaba eggwanga lyonna balirye balimazeewo bakoragana n'ababbi ne bagenda mu Ministry of Finance ne bakoragana nabo ne bavaayo n'ogenda okugyayo obusente ogenda ku district nga zimu zirina okuddayo bagenda ku district ne zituuka zakola emirimu ku district ne bazijjayo ne bazireetera mu Dabo Cabinet bonna abakola mu districts zonna eza Uganda babeera mu Kampala mu weekend wali okirabyeko babaleese ssente z'abakulu bakola kickback nze nkugambye abakulu bonna bakola ennaku 2 zokka mu district eyo gye babeera weekend yonna babeera president nawulidde agamba mbu agenda kulwanyisa enguzi yamulema president si omu ku bagamba yamulema nze banange nalaba ekyenjawulo mu biseera bya Kibarama nga tune Kibarama nga twekutuddeko tukoze office ey'Ekabowa buli omu yenna nga jjajjangu tukutwale wa president naye osabe billion 5 bw'osifuna billion 5 gwogenda kutwalako billion 1 tutwala 4 nze nakiraba ninga babbinyati wamanye kiriwo waliwo akakundi k'abantu kati nawulidde president ng'akyogerako nti ye takimanyanga tibasaba ssente n'akabyogerawo n'emirundi 5 okugenda ewa president osasula wakati w'emiliyoni 2 n'ekikumi ogenda ewa president ate nga newe zanaakuwa balina ozibbako bo bennyini be bakugamba bw'otuuka musaba akawumbi naye otwalako 2 tutwalako 8
naye abasajja abo tebagaggawadde ate bw'ogenda nebazikuwa n'otazibawa bakulondola ne bakutta. Kiki? Ye bakulondola ne bakutta. Waliwo akakundi kawamba President Museveni kamuteeka mu gundi bwe kati kamulekera obwa president naye awasigadde wonna kamuzingako ate kali mu State House. Ye president akimanyi? Akimanyi. Nti bamuwamba? Akimanyi. Naye tana kyakubakolera. Akimanyi. Kyova olaba tebaagala President Museveni kuvaako. Baagala sigaleko basigale nga babba. Kati bwe bagenza okubatayiza ate ne bakyusa ne bayita eno ne bagenda mpiraawo. Nga gye baagala okubbira. Gye baagala kati okubbira balowooza nti ye bw'avaako be bagenda okuteekinga over. Tubalaba basajja mmwe tubalaba. Twabuuza Franka tumwebaze ozimbe wooteri 15 mu myaka 6 wazijeewa. Lwaki tutumbabuuza? Sente mpiti. Twazibabuuza yes. Be baleeta ate ne bayingira mu Kyagulanyi ne bamubuzaabuza kati gwe bamukozesa. Olunaku lwajjo David Louis Rubongoya Rukiri Bigango yasayininze miliyoni 600 ezigenda okubatambuza kutambula bino bye batambula. Yogenze kwokero house nazisayininga. Nze mu bintu by'okusaaga bino bye tulimu nammwe. Kyogamba nti Rubongoya yagenze. Agendayo misana. Yagenze ne Dan wari bamuyita Dan Muraru akola mu ofisi ya president. Yagenze naye. Nasayininga miliyoni 600. Nga za kutambula kubatambuza mu campaign zibalimu. Countrywide tour batubure sente bazijeewa. Electoral Commission tenafulumya sente zaabwe zile za iPod. Tezinafuluma sente zino bazijeewa zibakozesa. Badde nti ababaka bazisonda abantu. Ani mubaka batubulire omubaka yasonze sente. Ababaka basonda akakadde kamu ze miliyoni 5.7 omukuru n'atwalako miliyoni 2.7 zatwala buli mwezi. Katoro emirimu egikolebwa ekibiina kibiina kyakoze eki gwalabye kiri ku ground kyebakoze ati balina okusasula emisaala ate gy'abaani ejaba Edi Mutwe ate Edi Mutwe akola mulimu ki nubiyaniri bw'onokwata bukadde 10 kugamba wano n'obusasula Bobi Wine n'okwata miliyoni 7.6 n'osasula Kinyanzi n'okwata miliyoni 65 n'osasula omukyala n'okwata miliyoni 85 n'osasula Rubongoya n'okwata miliyoni 4 buli mwezi ziri ku obuwumbi gw'omanya obuwumbi 7 oyinza kulya n'obumalawo olaffe tusurvivinga ku mitwalo 3 n'ofuna 3 n'obeerawo n'oweerera abaana n'ennyumba n'ogizimba gwe wakazimba amayumba 6 naye ofuna sente meka omwezi. Nina mwe muri babbi mwe muzijjawo tugumo onkoze bubi muzijja nti kakati tutandise okubabuuza akankamba buulire kwanze nkumanyi oli musajja mukozi okoze buli kimu nkimanyi naye olowooza ofuna sente meka omwezi nfuna sente kutetenkanya kuyiiya naye bano bali ku sente z'omusolo ze balya batambuza buli kimu nze nakugamba nze okubeera ne ku kibalama namubeerako olw'ensonga toyinza kukwata omusimbi bwegutu n'okutuuka n'okugulira katabaniiko ebujja katanawezadde emyaka 3 emmotoka ya miliyoni 2 n'olema okuwa kibalama wakiri miliyoni 5 omwezi oba ofaanana otya obeera muntu ne president naye yawaanya Anita Amongo bali mu kuteeka ku sanctions ne bwe yabadde jjo ng'ayogera ate gwe yawaanyi mukozi tamulabanga oli muyitirivu mukozi ne yatenga twogera amazima omukyala mukozi era byakoze gyebiri naye lwakuba nti bannayuganda tebagakola muntu nga abaako waatuuka batema enteega oyo mukazi mukozi mwandivudde ku mukazi nze sina kyemmanyiko soogeranga naye nze kubuulira amazima nze siri ku bintu bya kiyaaye nze nakoowa obuyaaye twagala tuli bantu bakulu tulina okukola ebintu ebiyamba eggwanga ligende mu maaso naye kasa tunabanga tuzimba buzimbi ekibuga ky'e Masaka mu 1974 okutuuka 79 bakikuba ne bakimalawo 79 ate ekibuga bakizimbe gende e Masaka olabe kyekimu ku bibuga ebisinga okunyirira waligo enzeeyo amataala buli luguudo liriko amataala naye wakirabye bwe kiri kyonna bakizimbe ne ku nsozi zonna bakizimbyeko kati munoonya kugenda kuddamu kukimenya embalala bamenye ekizimbe bamenye embalala ne bagimenya bagikuba kumpi n'okuggwawo twakazimba ne bakombozi be babikuba ati kyenkugamba kemba mutandise okunoonya abazungu be baba bagobera Anita Amongo bakola kati bamunoonya ki singa mufuna abawe munda eyo ebweru baana baali baleese konye wano baana babadde bawagira ADF baana bawagidde ebibiina byonna ebibaddewo si basajja b'ebweru nze olwaliro kakati toyinza kundeeta muvurugu wammwe sisobola nze njagala kulaba eggwanga nga litambula nze ndi munnayuganda agala eggwanga oba nze sirifunyeemu abalala bagenda difunamu
nze nzadde obwana bwange Kwezi Robinson obwana bwange buto baana buzaala bukulu nze nga sina na sente zikola kizi wasa mukazi nefuna omusoga nansaasira nanzaalira nefuna omumbe gyenze kubuulira nansaasira busaasizi era kyera yagamba tugume kwata nkuwadde empisa zonzimanyi oli wampisa n'akamanyi tolina wuuyo kyera kozi yesizaala waffe kyera kati akabeera mwabeera taata abeera mutabani naye lwokuba nti omutabani omukulu nawe omwana omukulu osera naye ono ayita maama naye yagamba nti omulaba nti oba weerwaneko nange neneekwanyakwanya nenkozesa ebigambo Katonda byeyampa ninga akantu tewali nekyera ngaakimanyi omusoga nansaasira nangamba ti jangu tukuzaala ate aba agenda okunjira bwati okukkiriza nti nze mwasa ate sente ntandika okuzifuna yajja n'emikisa omukyalo alinga irinina matoka omwana nze kankugambye omukyala erinnya lye sinza lyogerawa abantu bamumanyi naye omukyala yajja n'emikisa nze jakubuulira ku mukyala waffe ebyobufuzi tabyagala ye mumbejja w'ebusoga ati nze kyeyankolera ekyo nze nenfuna emikisa gye nafuna nembaako wenatuuka naye nali bubi tugume nali bubi enakulabye kasooka kasito nonfiireyo enjala bannange ennaku yakulumira naye naawe yakuluma ssebo notuuka n'okukanika emutwe kyakusanga nga wali kugwagala jinga okanika oli okanika oli okola nali nkanika toyokya ebyuma gwe nabyokya ate siwe najja fiize zanzizaayo wali ku byuma kubyuma wemwena kulabanga ng'oddayo ku ssomero ati nze enjala yanumira enakulabye nga tusobola nakkanika nga bakikulwa omulangira kikubwe batunda bwe bati ne bampitako buyisi bwete nebagenda naye nga amaanyi sobola kusitula yadde mupiira gwa motoka nkanike ng'embeera gye ndi muwalodde naakulabye katono enjala enzitire naakulabye nenziruka naakulabye nengenda erugala wange nakuwanga obuugi wampanga obuugi nonywa ate nga olwo nziruse naakulabye ngenze erugala waliwo wagula awo wansi ngenze erugala naye wano we nali naakulabye ba Justin Bukyana ne Samuel Bukyana bampitangako buyisi bwe bati awo bona onzipita bantu naye nga tebamanyi bw'osuze tewali afaayo waliwo n'omukulu oyo weerusi wano bamuyita Steven Nsereko naye ng'atundwa bwoti ate mukulu wa Mooti ne mukulu wa Mooti ate oyo yampisa bubi n'akasomero yakagukangobya Amooti yennyini n'agamba va wano bajja wano obuwejjere owuliriza kubuulira era nasigaza zimbe nasigala namusonyiwa Sabukoro bwe yagira akasomero yankwata nantwala ne ku poliisi nti nze nkola essomero litali mu mateeka nga kikyayagala kamwanyi nga bawalewo bamuwadde akamwanyi bangoba era bangoba era ne bakitwala ati mmwe muli wano nze enjala yanumira enaakulabye enjala yanumira ekamwokya wano mu kifumbira enjala yanumira erugala naye erugala neneekwanyakwanya nempitanga ewwo nenywa obuugi ku makya kati erugala wofunira mwana muwala ono kati erugala nali erugala era awo nali maliriza awo digule esooka kubanga pati twagikolera wano wenyini wali awo kakati awo ngenda kukola internship kyera oyo manyi yasoma ebya accountant kati nga ate kugundiye nga mwengenza okukolera internship mwensinkana ate office ye mwosinkana omwana muwala ono nengamba nti mu mbeera gyalimu yonna tujja kulaba ekyokukola lwali olunaku lumu Robinson ne tugamba katugende tuyingire obwa poliisi nze n'omukyala maze omufuna olwanzikiriza nanga nze tugume nze empisa zo nzagadde bulala oba kufa enjala tunaafa enjala netukeera ku makya twatambuza ebigere mpaka eri ku Jinja Road baali bawandiika abapoliisi ba accountants bwe twatuuka nagenda okusasanga omusirikale omunene ng'alina ebigundi wano ebicepe zino ng'ali ku kindaaze n'amazzi namugamba ayitawo tugende tuddeyo nemwayitawo nengayitawo tugende tetuyinza kuyingira profession efaanana bweti omukulu wanywera amazzi nekindaazi kakati olwo kati abawazi tugenda kubeera tutya nemugana nemugaja tugende era twaddayo buzi twatambuza ebigere mpaka erugala ng'olwomuvaawa Jinja Road eringa ku police opposite police kuinga ku internal affairs awo nemutambuza ebigere mpaka rugala nze n'omukyalo omukyala nga yakwagala nnyo tugumi kyala yakwagala nnyo era nange mwagadde nange mubuweera ddala tojja omubuuzi ng'omumanyi omukubira essimu omubuuzi oti tuguma ali atya owulidde kati mu mbeera eyo nze byempiseemu bingi
kati Kabuye nampa chairman Kabuye werugala nampa bwa security siwe nadire enguru nze Kabuye oyo era bwe nafuna akamwanyi nja mutwalirako Kabuye yankola bulungi obutagambe olubuto lwaggwawo tavaluzira lwaggwawo bamuyisiza bubi mu mbeere teyagaza alina abaana basomesa omukyala yamufaako bamye omukyala yafa kati Kabuye gyali yankola bulungi obutagambe kanampo bwa security nentandika okusolooza nange nensoloozamuko nembasolooza abagala ebbaluwa nange nga bampayo ke bampadde nali bubi mu nsonyiwe bana bayisa bubi abantu berugala erubi eyo obana bayisa bubi mu nsonyiwe naye munaye nali bubi embeera mwali mugiraba nenfuna nange akamwanyi era ebbanga eryo namala emyaka 15 nga ndi sekutale w'ekyalo kyerugala emyaka 15 ng'otula ku lukiiko lw'erosi nze nakugamba obumanyirivu bwenina nina obumanyirivu bwa local government kuva wansi ng'omukulembeze ng'ogyeko obuwejjere bwonna mbaddewo wana essomero we nasomera nali head boy babuuzi nali head boy wane waffe kakati ojo obuuze Simewo Nsubuga ogono commissioner ali buhundi engeri gye twabonaabonamu twalyanga chapati nga tugigabana abantu basatu nze ne Simewo naye kyakujjukira atanjuza nnyo anzijjukira Simewo Nsubuga n'enjala yaluma Simewo Nsubuga mukama ataasa abantu ogenda mu poliisi nga si byangu twasomesaako ffenna kwanze bwe maliriza wali enaakulabyawo nengenda nensaba ne bampa senior 1 ne Simewo Nsubuga Simewo asomesa ku Strive twali ku Strive nawe wali ku Strive nali kunira asomesa ku Strive eyanyanzi eyo obe yakatende wonna kubanga ne Katende yali musomesa wange Katende yali ansomesa history mu senior 3 ne senior 4 Nyanzi nga ansomesa fine art ono wa new styles Mugisha Justus oyo yali ansomesa history kati ne beekutulamu buli omu n'akola era bona bava ku new advanced awe nakulabye kati ne bampa akalimu ngende nsomese naye nga bakuwa akamwanyi okalabako nga tewali yadde kamwanyi olwo Simewo ne Simewo naye nga ndi naye nze mbeera zange nga bw'omanyi nga nze bwe nfuneyo kenfunye nga ntwalirako Simewo ekindaazi nga nkiteeka mu kavana nkiteeka mu nsawo sawa meka nga nkikwanga Simewo kakati Simewo ayingira poliisi Simewo ng'ayingira poliisi bwe baalanga koyentika ngende n'agenda mu poliisi nze nenga nsigingira poliisi byebiseera ebyo byenkugamba bye natambula n'omukyala nenga nze siyingira poliisi Simewo n'ayingira neba n'abakoba yeyayingira wano juzi mu biseera byaffe Simewo yasookawo netubeerawo ne bakawesi bayingirawo abasomesa bangi nnyo abayingira biseera ebyo ati netubeerawo bwe tutu kati embeera eyo gye mpiseemu nze manyi kyonna ekiri mu Bwakabaka bwa Buganda manyi ebifa ku bantu ba bulijjo kuva ku muntu owa wansi muve ku Ssaabasajja Kabaka muve ku Katikkiro mukole ebyammwe munoonye akamwanyi musasulire abaana fiizi abaana tebanaddeyo ku ssomero okugoba Katikkiro tekigenda kuza mwana wamwe ku ssomero okuvuma Katikkiro tekigenda kuleeta mmere ku sowaani abantu tosulanjala nakugambye tolina mmere yakulya tokyali yadde Omuganda wasobola okulima emmere kati waliwa tulwanyise kati ekibbataka tulwanyise ebbula ly'emmere mu Buganda tulwanyise abantu okubeera nga basula bubi ensula mbi tulwanyise embeera y'abaana obutasoma naye muve mu kudda ku bantu omuntu kino omu ne mumulwanyisa mugenda kukomawa embeera eri mu Uganda muno embeera eriwo kati Kwezi Robinson kankubuulire mbi nnyo Omugabe omanyi gyali Mugabe ki Omugabe we Ankole kakati wateekawo gwe bateekawo bamuyita Lwebishenje Lwebishenje erinnya eryo yalijja ndowooza baalijja mu jjajjaawe twalinawo Omugabe yali azaala abagabe balinga kale abazze batwala obwankole balinga 5 akati naye erinnya eryo baalijja nesimulabanga nako simusinkananga twagala kuleeta tumusiime omanyi ono muwanvu atula ku ofiisi yange ono ow'ekibiina kya fiiri twagala kumuleeta kuba obugabe ali mu luli olwo mwali ninga ati yali bubi nnyo embeera dante kati yeeyo ffenna tuli omwe tukukutira omwo nange mwendisewo tukukutire omwo mwe tukukutira tumusima tega ye mugonvu ati ye twatwala tumutwale bwe tumutuusa eri kubanga olina okumwambaza ng'oli mu lunsozi waliwo ensozi eri ziri isingi akyasobola okulinnya olusozi oyo ate n'anamuweeka tetumanyi tugenda mujja
musime ngate yage nyenyo twagamba tetugenda kuleka tugenda kutungisa eki siye muwanvu munene bwali tugenda kutungisa gundu ekigwe ekyo kibambala tumusima agenda kukumba mujja kutya bajja mukubatiya gasa ate tukole ki twalagenda kubatiya gasa tukubatiya gasa omugabe uye n'omukolere ki tubone mwambaza gundi olubiri lwa mugabe lukyali barulongoseza nnyo kamukuzi awo nawo barongosezaawo olubiri barulongoseza bulungi kati ani alulimi kiki kye baliko tewali alulimi abasirikale be bakukuuma oba kiki kye baliko nange simanyi owulidde kati tobuuza nti obunyankole bwaffe buyimiridde ludda wanga omugabe taliyo obuuzaani mweno kankubulira olaba ebigambo bino tubyogera naye kankubuulire ankole bagikwata bwe bati ne bagiwuuza omutima abantu bali babisi beetagana kwanikako abanyankole babisi beetagana kwanikako kubanga tonna teri asobola kuvaayo n'ayogera olaba nze nagenze nenjogera ne bankubira engalo naye nga bamu bagamba n'atuuka e Kampala naye mwogere naffe kyetwogera kuwano ku Buganda nagenze nempanda omuliro naye kakati mwe Ssaabasajja Kabaka mwali ewaffe obwankole obugabe babugjawo n'ettaka ne balitwala neryabadde lisigadde eriri ku nyanja gye bayita Lekimbuuru lyonna baligabanye lyonna baani abaligabanye abo bennyini abakungu abali mu gavumenti kati obugabe tebugenda kusaanawo anti kati bwe tubagamba naye tewali ddoboozi lyali livudde mu Bwakabaka bwa Buganda ate erimu bweti erigamba bannange twali banywanyi ba bugabe bwa Nkole mwatuwa n'abakyala ne bajjawo ne bazaala abambejja n'abalangira bannange obugabe bwa Nkole butuuseewa teri ayogera tufaafaganye n'abasajja twagala kuzaawo obugabe naye nga waliwo akufaako kati fe batugumbe batulabanga bagasiya bw'oba tolivuga mpenkoni eri embalala bakulabanga ekitegasa onokuvuga mpenkoni onokuzimba ennyumba ku lusozi ogiteekemu amasanyalaze ogiteekemu kolansi ng'atuuka ku guno amazzi nga gonamu gookya buli kimu byebiri eri bye bali mwankole kyogamba nti Ankole yakulaakulana bwetyo abaana beeri kyayi bw'omugamba kyayi bw'otaleeta mata amazzi agakuyiira tebamanyi nti kyayi mazzi naye wano mumala nagamba wano tujja kusuusa ekiseera tusomesa abasajja atongoze omuziro gw'amata abaana bano banywa amata meka banywa amata wano tibagafuna ate galiwa mugajjewo ati mwembeera eri tujja kuleeta n'abaana tubatwale Northern Uganda balambule obuyumba obusulwamu eri Western okyasobola okusanga akayumba k'essubi gyekali era omwana n'omugamba nti basula mu yumba bw'ensubi baseka busesi kiki baseka busesi ekyo kyembagamba kati tulemeddwa okubaako kyetukola nitubaako nti twekwanyakwanya tweko kyetukola mu Buganda kwanze mwankole siddayo nzirayo okulwanira bugabi naye kakati amakanda nga simbye wano nina okulwanira Obuganda bugende mu maaso bwe bundabiridde nze mmere yonna gye nye Ssaabasajja Kabaka onomulwanira nga tumanyi gyali anti kakati nze sijja kugenda nze kulaba Ssaabasajja era tebagenda kunzikiriza mumulaba okujjako ng'asiimye bw'anaasiima nze nja kugenda naye bw'atasiimye nze sijja kugenda so kakati bwe muddaawo nemwogera kino nemwogera kiri nemudda bino mudize Katikkiro muvumye muze kunaabagereka muvumye nti yogoora obutwa olwo Ssaabasajja agenda okunoonya n'abagereka mu bakyala abo n'abaaliwo yali tabalaba kati gwe nakawuka maama wo oba nnyoko Ssaabasajja yali tamulaba ojoletekuli muve mu bintu by'okusaaganamu yali tamulaba yali talaba nnyina maama wo ono nnyoko yali tamulaba mulimu ebyo muri bintu ebitajjira bitagasa oli yaronda mukazi we yamanyi bwamutetenkanya embeera zaabwe bazimanyi empuliziganya yaabwe bazimanyi azadde abambejja webali owulidde ate bya Buganda bizibu yandibanga n'omulangira amulina ogenda kukola otya bwe baleeta luli abalongo bagamba nti yazaala abalongo nti webali mwali mukimanyi mwali mubalabyeko mwali mulabye ku balongo ebintu bingi nnyo biri ati mwe muleke kuzanyisa Bwakabaka bwa Buganda muve ku Ssaabasajja Kabaka agende mu maaso akole ebibye gyali mu ddwaliro Mukama ajja muwonya beeno ojja kuwona mu linnya erya Yesu nkusabira nze n'abeeka yange ne famire yange ne Kwezi Robinson antuuza wano n'omukulu Moze n'abalala bonna era Moze agenda okuwasa naye ayongere ku Buganda ati awo tuli mu kuteekateeka nno ye gwagenda okuwasa wa kikaaki ayediraki Muganda yanti yediraki wampologoma yawono ekitabo wateekawo ebitabo emengo awasa Omuganda n'oyo awasa atali Muganda awasa Omuganda n'awasa Omuganda kyakamala emyaka 2 tewali awandiikamu
abaana bali buyi buli awasa omuganda ku muganda abawasa omuganda ku muganda kyakamala emyaka genda Mengo oba kiroza kino kyakamala emyaka ekitabo kyonna kizinga ku kinene bwe kiti kizinga ko twali yali akibikudde naye awasa ono ne bali buyi buli baleeta hati Mozebo abanga yasazeewo n'agakasigale wano mwebaza yagenda okukisayiningamu ye kenyini yagenda okusayininga mu mwaka naye anti oli ayinza okuba wampologoma naye ate ab'empologoma abasinga bava eri n'ab'ente nga tunaaba tulabye ate banna kubanga twali tumanyi nti yagenda okuzaawo obuganda abaana obuganda babulekawo ne bino bye mwogera bino abaana obuganda babulekawo bali mu kuwasa Banyankole bali mu kuwasa Bannarwanda Katikkiro owuwe yamuteeka mu bunyola obukitegeera kakati mukole ki muti mwagala kuwasa mukole ki mukole tutya muwasa beeri mwagala abeero abafaanana batya kati yakole ki Katikkiro naye kakati n'ekirala n'enzaala yawo naye tusobedde bw'ogenda kumuteesa wano Royal University n'olaba abawala abaliyo bonna tebafuuka mitaazi 2 waggulu bumpi bwe buti lukiyiiba nabo bazaala bano abasajja abaganda tebakyazaala baana oba yembeera eriwo noza tubakyalya mmere yembeere kubanga nze nawulidde kati Mwankole osaalongo wano w'abaana ababiri eri ate y'abazadde banna era ku mudwaliro embalala bazadde abaana banna bafunye ekirungo banna anti kakati ebirungo bingi yo olugira bwetu kuzaala Saalongo mu ngeri y'okuzaala babiri banna owulidde kati nze tugume n'okwekwanya okuzaala akamu nako kanfuukidde akazibu naye seba abasajja bali eri anywa amata alya amatooke kyagale kyalya sente azirina avuga mpenkoni lwaki tazaala balongo owulidde kati mu mbeera eyo sebo njagala twekwanye tuwagire Katikkiro tukulaakulanye Obuganda Ssaabasajja Kabaka wangaala songerako kigambo kirala wangaala Ibeene wangaala Cuucu Musota wangaala Lukoma Nantawetwa alikwogerako alikolako kyonna byakola ndimu yinza omukwata bwenti nemukwata bwenti nze sinkubuulira amazima muve mu bintu by'okusaagira ku Ssaabasajja Kabaka abalungi abalabye ebikutu gyaffe mbasiibudde muva ku Ssaabasajja Kabaka yemwe mukola ddi mubeera ku gundi kwogera Ssaabasajja Kabaka mwatuuse mwe okutuuka okuvuma Kwezi Robinson manyi gyatujje omusajja atujje wansi eyo sebo gotulese banvuma Bunyarwanda nenze n'Obunyarwanda si Buganda butware ebirinye lya waliwo Omunyarwanda omubi waliwo Omunyarwanda mwavu olaba abaana bo bafaanana abaana bange balinga bazungu ati linda abamoozi si alina ensingo empanvu bwe onoobawulira wangala Ibeene wangala Ibeene wangala gwali mukwata mwana wa ssebo malagandika kale tuwuliziganya olunaku olulala mbadde ne mukadde wange Gideon Tugume leero wadde onzitamu omuntu ndi mukambwe kale tuwuliziganya olunaku olulala mbeere bulungi mweraba